balabye nga beesooza beenyinyimbwa, abamu ne batandika okwekomomma nga kw'otadde n'okubeera nga bava mu mbeera. Abamu basuddewo ebigambo ebinene ne batandika n'okuwaayira nti kino ekizeeyi ekitusomera obutabo kyabulirawa, lwaki kitukandaaliriza bwe kiti? So nga munnange kisajja kyattu bakiwaayira, mirimu gye gikikolongotanya, era bwe kifunyeewo akaaganye ne kigamba weewaawo kanzirire banywanyi twongere okubeera nga tuwunguka. Ampuliriza omulungi, onansonyiwa okusooka okulandagga. Bagamba anaazina takumba nerinda kiggweyo afumita mukira. Weewaawo wendabidde nti akadde ke kano kennyini akalagaane ne ŋŋamba tukkirire omuzimu gwa kasooba. Saagala kuzza mu byayita nga bwe bagamba nti akuddira mu mboozi tagiwoomya. Olutalo lwali lulinnyiddwa ku nfeete era ng'abamu ku bampembe balusuddemu akaba, n'abalala baali bamaze okubeera nga bagombebwamu obwala. Naddizibwa eka era eno Kuuba gye yasinziira okumpeereza omuntu ajja ndabeko nga bwe nali nsuze, n'okubeera ng'ayongera okumanya embeera gye nalimu. Nkwaniriza mu soola yaffe eya23, Teo akuneza empungu. Newankubadde ng'olutalo lwali lulabika luwanguddwa, kyokka waali wakyaliwo empungu mu byakolebwa ezaali zinnemye okuziba. Ezo nno Teo ze yanzijuliza. Yajja wayiseewo ennaku 3 era yansanga neeganzise mu ntebe yange ey'olugalamiriro nsoma empapula z'amawulire. Zonna zaali zoogera n'okutendereza obuwanguzi Kuuba ne banne bwe baali batuuseeko olw'okusatulula ekibondo kya Gakaggwa ensonyi. Twalamusaganya mu ssanyu eritagambika era nga tumaze ne tutandika emboozi kakuzzi. Yannyumiza nga bwe yali yasindikibwa ejjinja okuttaanya n'okumaliriza bye nalikettayo. Yannyonnyola nga bwe kyamwanguyira okubega essimu n'amasannyalaze bwe byali biyingirira mu nju, wabula emidumu gy'amazzi ne gikalambira. Yakwana omulenzi eyali akola mu kitongole ky'ebyamazzi. Oyo nno ye yamuyamba okumulagirira n'okumuwa kapulaani akaali kalaga akafo amazzi we gaali gayinza okusibirwa, nti naye kaabula kata ebintu abitabule ku lunaku ekibanyiro kyagwa n'amenvu. Amasannyalaze n'essimu baabiraba mangu ne babisalako mu ssaawa endagaanye, naye awaali wasibirwa amazzi ne wabula, ate nga n'akapapula okwali pulaani takalaba, so nga mu nsaawo mwe yeekukulanga ng'akanoonya kaalimu kubanga mwe yakasanga enkeera. Yatandika okupapa n'okutuuya n'angalowooza nti yali agenda okuttatta n'entegeka yonna. Be yali nabo baatandika okwesooza n'okumujunga era n'okumuyita amannya aga buli ngeri. Yatabukira ddala. Daaki omupoliisi gwe yawulira banne bayita muzeeyi yamukwata ku mukono n'amuzza ku bbali era n'amugamba mu ddoboozi ery'ekizadde n'eddembe nti, "Muwala, tuula wansi ojjukira empola ekifo. Tewali kikupapya. Ffenna mu biseera ebizibu tutera okwerabira. Ekifo kiriko we kiwugumye mu mmeeme eyo era bw'onoosiriikirira kijja kuvaayo." Naye yatuula okumuliraana n'akoleeza sigala we n'afuuweeta ng'alabika tafiirayo ddala ku kabuguuta n'akaali katwetoolodde, yeetunuuliddeyo mu bbanga. Kino kyanogera okupapa kwa Teo eddagala kubanga baatuulawo akaseera katono, ekifo n'akijjukira era baagenda ne batambula mpola ne basiba amazzi, naye ng'eddembe muzeeyi lyakoleramu buli kintu likulowoozesa nti ensi n'ebiseera byonna biriwo ku lulwe. Bwe baamala okusiba amazzi n'amukuutira nti, "Muwala, bw'otuukibwangako ekizibu topapanga, obeeranga mukkakkamu lw'oli buyitangamu, naye bw'otolikola otyo ogenda kufa. Anti n'ab'edda baalugera nti tobugira kibe." Emmundu ne bwe yavugiranga okumpi etya nga teyeesisiwala wabula okugamba obugambi nti, "Ha, leero n'oyo buggala atulikidde kumpi bulala. Muwala, bw'omala gaduma muwawa mu bintu nga bino, ate gy'ogwira ku mulabe mu kifuba. Tubeere wano ogwaffe gwawedde. Wabula oyo anaatutambaala wano gwe tunaayambalagana naye."
Teo yayongera okunnyumiza nga bw'ataamanya nga nange neenyigira mu muyiggo okutuusa ku olwo lwennyini bwe yajja okundaba, bwe yagenda ewa Kuubwa n'amutegeeza mu butongole ng'omulimu ogwamuwaba bwe yali agutuukirizza. Ne Kuubwa n'alyoka amufuuwa ebyandiko. Ko ye nti, "Ha, naye maama, oba leero nze nandizzeewa nga ntegedde nga nze nakussa? Mazima nange nandyesse." Ko nze nti, "Ng'olwo lwonna, kubanga nze gwe wandisoose okulaba afa." Ko ye, "Nga bw'otobeera nnyabo, ng'omwana w'abandi wenna ofiira awo nnyini mbu simanyi." Ko nze, "Kannampita omwana nga nnyonka." Ko ye, "Naye toli." Ko nze nti, "Siri." Ko ye, "Kale ebyo bambi katubireke, naye oli wasa ddi? Kale olaba wali ogenda n'okufa nga teweezaaliddeeyo ku kaana." Ko nze, "Omanyi otya oba nkalina?" Ko ye, "Waa, tokalina, singa nakawulira dda, naye neesunga nnyo embagayo." Ko nze, "Nga nno mpasa Teo." Ko ye, "Hey, era maama kankakutema enkuyege essabo. Nnyabo nno ng'owasaani? Ng'owasanze Teo waabwe. Leero abakazi baba baweddeyo mu nsi olyoka owasenze." Ko nze, "Nga ddala lwaki sikuwasa? Onzira?" Ko ye, "Nze mmanyi toyinza kumpasa. Bakulaba batya nno?" Nalaba ebigambo bigenda wala ne nkyusa emboozi nga mubuuza ekyamugaananga okutambulira mu mmotoka yange nga tuli emitiiyana. Yalunviira ku ntono nga nnyinnyonnyola nga bwe yaweerezebwa emitiiyana azuule oba nga naye abazigu baali bafulumizaayo ensimbi zaabwe. Aba yaakakolerayo ekiseera kitono n'afuna ekibaluwa kikiro kitwala omunaku nga kimutegeeza ng'abazigu bwe baali tebajja kumuttirawo yadde Kuubwa, wabula nga bwe baali bajja okuttanga buli muntu aweerezebwa okubega okutuusa Kuubwa naye lwalikoowa ne babavaako oba ne yetta. Era okulaga nga baali tebawenneena kyebaava batwala omulambo gwa Rehema Teo gye yali. Rehema ono yali mukwano nnyo gwa Teo era nga ye yamusendasenda ayingire obwambega. Baamutta kubanga yali avumbudde ekimu ku byama byabwe ebikulu kye yali ateekateeka okwanjulira abaamutuma. Bw'atyo nno Teo olumu bwe yalengera abakessi b'abakawenkene be yali amanyi mu busimbi, n'atya nti singa bandaba naye baali bajja kulowooza nti nange ndi mbega banzite. Wabula ekyo tekyayamba nnyo kubanga era oluvannyuma baategeera nga tumanyaganye ne bagezaako okunzita. Ebyo bwe yabisirisa ate ne mubuuza ku by'okufa kwa Fiida. Ko ye, "Oyo mukazi wattu yafa lwe bagamba olwa Naganga kubanga ebintu ye bambi teyabiriimu. Abaamutta baali bagenderedde kutta mulenzi muganzi we yekka, naye Fiida n'aba nga yasanze embwa naye n'abeera mu mmotoka y'emu n'omulenzi mu kiseera omutego gw'abali we gwamasukira. Omulenzi oyo yali alyankanyizza ebya banne, bwe batyo nabo kwe kumusibira ekikookolo ne bamujwetekako nti yali abaliddemu olukwe nassisa munnaabwe. Ebyo olwagwa mu ggwaŋŋanda mu kutu n'alagira bamutte. Ne Fiida kwe kulugenderamu mukazi wattu." Yayongera okunnyinnyonnyola ng'omuwala bwe baatambulanga ne Fiida bwe yamunyumiza ng'omulenzi oli bwe yasuusuuta era n'alimba Fiida n'akatagga. Yamusuubiza okumuwasa, amuzimbire edduuka, amugulire emmotoka era amutwaleko n'emitala w'amayanja, era ng'okusinziira ku ngeri omuvubuka gye yayiwaayiwanga ssente ng'okakasiza ddala nga waakubituukiriza. Wabula ekyazaala obulwa ye Fiida okuvumbula ng'omulenzi yayita mu ye okusendasenda Rehema bamale bamutwale bamutte, era ng'omulenzi alabika atandise okulalanga ne bye yasuubiza ebifudde ebirooto. Wano Fiida we yatandikira okwagala okumukyawa naye ate ng'ameze olubuto lwe. N'ekirala ng'atya nti kaamukyawa n'amanya nti ate yakuba enkyukira ng'obwange bukomye. Bw'atyo mbu kye yava yajja ambuulire byonna, anneenenyeze, ansabe musonyiwe
naye n'asanga mbu nga nze sirinyikako nkalubanga kikongo. Yali ateekateeka dde mb'oba nakukuuta kalevu ku ttaka akakuute, naye ate awo we yafiira. Bwe namubuuza ku bibi eby'emubende yanziramu nga yenna amwenya nti, ebyo tebyali bikulu nnyo, twagenda kubegeeya e Hoima naye tuba tukomawo emmotoka yaffe ne bagisindirira amasasi, bannange ne bafa, nze ne mpona. Byebyo. Olinayo ekirala ky'ombuuza? Ampuliriza omulungi. Bagamba eriddeko tekutula. N'ennyama ntono okaayana eri mu nkwawa. Nzikiriza tufundikirira awo olwaleero. Tujja kusinziira awo twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuumi atakuumira mpeera.